tulina okuyiga okusiima. Ebintu bya Mukama si byakugula, ye designer, ye mubumbi. Omubumbi mukubire engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu, zikubire waggulu w'omutwe gwo. Ngambira neba nti emisingi gyaffe twabumbibwa bubumbibwa. Omubumbi ye Mukama. Amaaso gonna galaba naye tegenkana. Kyewuunyisa. N'ow'amaaso amanene si ge gakuyamba okulaba. Amaaso gonna banenze Katonda mwewuunya nti buli muntu alina omumwa, neera bw'aba ogwo bagamba wafaanana kitaawo emimwa. Tekiba nno kirungi kufaanana emimwa gya kitaawo ng'oli muwala. Waliwo bataata abalina emimwa nga giwera, otwala emimwa gya kitaawo n'ennyindo, omanya nti oluguddemu. Okuba oli naakukwana naye asooka nabuza musajja mukazi naye agirula nga olina amabeere, olina evi naye ng'emimwa. Kale weebaze Katonda. Kati ennaku zino mbi nti abantu balaze obutasiima, nti abantu bageza emimwa. Mbwe eminene gye giriko, bagikuba empiso. Nosanga omuntu ng'alina omumwa nga gulinga ogulumiddwa ennumba. Emimwa. Naye ng'omumwa bategeera omugaso gwagwo nga tonnagugeza. Akabina omanye omugaso gwako nga tonnaba kageza. Omugaso gw'ebbeera olimanyi nga tonnaba kuligeza. Ebintu bya Mukama tebabimodifayinga. Abigaba bugabi ate bibeera byebyo. Yakupima nga kyekyo.